neewuunya nnyo abantu Allah bawadde ekyengera ne bazaalibwa nga basiraamu ne bukya ku makya ng'eddiini bagitadde. Oli n'alokoka n'agamba nti ndabye ekkubo, ndabye obuwanguzi, n'oleka eddiini n'olinnya n'ekadaala ak'abalokole n'ovumirira obusiraamu. Gwe omwana wa Haaji, gwe omwana wa Mustafa, gwe omwana wa Seeka, omwana eyazaalibwa mu busiraamu n'oleka obusiraamu olw'omusajja. Bagenda kuziika naye olw'ebyenfuna eby'edduniya, ogenda kugenda nabyo mu kaburi. N'okkiriza owangaale n'omuntu atali musiraamu n'akuzaalamu abaana nga tolinaamu wadde ensonyi nti essaawa yonna osisinkana Allah. Omukwano gukuzibya amaaso ne gukulemesa keeki y'okwakhira, obulamu obw'essanyu obw'olubeerera. Abamu bamala obbazaalamu abaana ate ne babasuula awo ne babaleka awo. Amusuuzizza eddiini, amuzaddemu abaana, abamulekedde n'omukwano gwaggwawo. Bannyinaze abalungi, mumanye Allah kye yatulondera nti busiraamu ye ddiini. Baganda bange abalungi abavubuka, teriiyo kyabbeeyi kisinga busiraamu. Tekiriiyo sente mmeka ezigula obusiraamu. Teriiyo sente mu nsi zigula busiraamu. Teriiyo mukwano mu nsi musajja gwagenda kukulaga gusinga busiraamu. Naye tulekawo eddiini bannyinaffe olw'okuba tufunye abasajja abatwogereza si basiraamu. Omusajja alina waleti ye, abamu bawana ensonga mbu abasiraamu bawasa nnyo, n'alokoka n'agenda mu ddiini y'abali. Abalokole be batalina bakyala. Bujingo wano abadde ne mukyala we teyamuleka awo n'afuna omulala. Oyo si mulokole, si pasita. Balina abakyala ebbali. Bayinza obataba b'ofiisho naye nga babalina. Naye ate Allah kye yakolera abasiraamu n'abaolekera abakyala bali ofiisho, n'otegeera nti ono munnange bawange bw'ava wano alaga wali kyekisinga obulungi okusinga bbaawo lwasaabalira ebbali nga tolina kyomanyi. Lwaki mulekawo eddiini olw'ekyo mbu abasiraamu bawasa nnyo? Bali be batawasa, be batalina bakyala. Ani yagga nti agenda kwagala ggwe wekka? Naye akulekesezza ekisinga ebbeeyi. Buli yenna aleka obusiraamu alimu abo ab'okufaafaaganirwa.